Yes, Faadi TV ujimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing atonyegene kade Omuyimbi wa kadongo kamujira Kiweewa Afunnye accident Mbiina Masawo information njina Masawo so ngatinde bajjo yepikira Mafake muzanyi wa filimu Mbiina Masawo bagita Faadi TV uji mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba subscribing ate munyegene kade mbatumedeka abali kata Saudi Arabia amawuli nina mangi ngenda kubanga kutusako omusajja mukulu abajjo avuna kulachi natulya Mafake ono ngagamba nti namufa bitole wabula abasinga ku social media abasinga basabye bajjo asooke asalako ekikuta asooka agende bakole ki bamukomali obuwunga alina bungi mu kikuta bane social media okuva mukazi wa bajjo lya muswaza nti alina ekikuta abali ku social media buli bajjo lwabako mukazi ina gwe yegwanyiza abasinga bamugamba nti asooka akole ki asooka asaleko ekikuta bagita Faadi TV uji onabuli nagamba nti munnange asiiba akola ki asiiba alota Mafake kugamba yafuka de rutini ye akugamba agambye nti amwagala nnyo amwagala byansusso era nagamba nti ajja kukyuza munneeyisaye era n'akasinda ajja kamuteekangamu akawerera ddala bw'anakkiriza okukola ki bw'anakkiriza okumwagala Mafake mwana muwala entertainer ate nga actress ate nga kugamba radio host oba mukozi ku radio oba radio presenter mukyalo ono azanya filimu ate nga mukozi ku radio ate nga content creator batumideka abali Saudi Arabia n'abasinzize Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman akosanamwe abali Syria abali mu America ku University of Chicago namwe batumideko mbagamba nti mali bamannyo kubanga mujifole nga nsonga za bajjo akosa ne Mafake bajjo awulira Mafake amufa bitole eyo ngavudde ngenzi ko sadizeno ewa muwala wa Diza Luzinda amanyikidwa nga Michelle lero mazalibwa ge ngenda kusaba gena mu comment section tumagalize amazalibwa emyaka simanyi kubanga Diza emyaka gy'omwana we tajogera ku social media abasinga kibabobya omutwe abasinga bebuuza ali myaka emeka oyo ali myaka emeka seberi ebisajja ebitege ebibatu ebigaba abasinga akampa eri ebyamena okuwaayo ente eziwerako abikole ki abiwa omwana ono bamuyita Michelle lero mazaalibwa ge emyaka simanyi temumbuuza nenga lero mazaalibwa ge mbatumedeka abali kata mu kibuga Doha abali Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamannyo kubanga munfollowinga Michelle lero mazaalibwa ge ye mwala wa Diza Luzinda omukulu abagita Faadi TV uji mwe bali nnyo kubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale video ngenda kusaba ojimpereka like mwe bali nnyo abali Spain mbatumedeko n'abasinza e Germany mu kibuga Bayani Michelle lero mazaalibwa ge naye nga batega ebibatu bangi nnyo wali ku social media mu comment section ku post ya Michelle nkugambe kiri ku social media kikabuka eyo ngavudde ngenzi ko satizene wo mu husband omuhazibani w'omuwaifu bamutreda omwana oyo golengera mu kifaananyi muwala wa Amotyo mu balanguzi bamuyita Koko linnya lyakola ki linnya lyakozesa omwana oyo mule ebifaananyi bitamuzizwa ku social media biraganga ye n'omuhazibandi nga bali mu mukwano gutagambika kiba kitegeeza nti munnange omuwaifu aba alinyiddwamu eggere aba talinawo ka space aba talinawo ka chance yo mwala wa Amotyo omukulu bwatyo bwafaana abasinga babadde tebamumanyi abasinga nenga bamuyita akozesa linnya lya Koko mwala wa Amotyo omubalanguzi n'omuhazibandi kwegamba ennaku zino bali mukwano gutagambika nkugambye kweyagala bweyagazi kulumya bulumya ebiseera bino omuhazibandi ne Koko mwala wa Amotyo omubalanguzi kikabuka omuwaifu kaweddemu ddaka kubanga omuhazibandi yatwaliddwa dda mateeka era simanyi oba anamusanga kubanga ne Koko sigamba nti alabika bubi ne Koko si alabika obubi kakati awo n'omuwaifu wanaddira okudda e Uganda kajja kuba kaweddemu ddaka ke abali e Riyadh mbatumereko mu ggwanga erya Saudi Arabia abasinziza mu ggwanga erya Oman eri abali Syria n'abali e Iraq eri abali mu ggwanga erya America abali mu kitundu bakita
Boston n'abali California abali ku University of Chicago mbatomeddeko mikwano gyange abali awo ku university abagenzi kubanga musoma mbebaza mbagamba nti muba nnyo kubanga mufollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale nsonga za muhazi bandi ne mwala wa Amoti Omubalanguzi ennaku zino bapepeya bupepeya kibategeeza nti omuwayifu ye talinawo ka chance wadde n'akamu tainawo ka chance wadde nakamu. Stay on YouTube platform to subscribe ngonyigane kale video jimpere ka like kajambako kubanga etambula netuuka wangi bona jimpera ka like kajambako kubanga trendinga netuuka wangi buli muntu nasobola okukola ki nasobola kubanga akola ki receiving oba kubanga akola ki accessinga n'okugifuna kasito jimpera ka like nsonga za muwaifu munnange omuwaifu mu husband bamututedda omuwaifu mukazi wattu simanyi gyagenda kugowinga kubanga yono ye bamututedda era nga munnange ennaku zino batrendinga nnyo ku social media omuhusband ne muwala wa Amoti batrendinga bitya batrendinga ebiseera bino bannange batrendinga nnyo nga bw'okiwulira ku social media ensangi zino batrendinga byanso kibategeeza nti munnange omuwaifu ye alabikanga eyasoliddwa omuguluka alabikanga atakyalinawo ka chance konna omuhusband okumuddira eyo ngavuddeyo ngenze kwesaliza eno Omuyimbi Gerard Kiweewa afunye accident afunye accident bagamba nti Omuyimbi Gerard Kiweewa agudde ku kabenje ku luguudo lw'ebbombo Makerere Kavule emmotoka y'ekika kya Primo emmotoka y'ekika kya Primo bwetomedde boda kwabadde atambulira emmotoka emutomedde ebadde ekika kya Primo etomedde boda kwabadde atambulira mu kito ekikeeseza olunaku lwaliro ngadda ewakawe ono mu kisaa kino afuna bujjanjabi wabula agumizza abawagizi be nti tali mu mbeera mbi era n'olunaku olw'enkya asuubira okuyimba ku kivulo tugende mu kikadde byankya wali ku Sena Hotel kikadde kyokka kigenda okubanga kikola ki kigenda okuba nga kibeererayo okusinziira ku Kiweewa abavuzi ba boda bamuyambeko okukwata omuvuzi w'emmotoka yakoze akabenje nga ku ssaawa eno akyakumibwa ku poliisi y'ensangi ono yabadde avuga emmotoka speed yakoze ki yatomedde boda Kiweewa yabadde atambula era nga okugulu kwa Kiweewa oba Gerard Kiweewa kwakoseddwamuko katono kwanuuse ngenda kuba nkulaga ekifaananyi mu maaso awo ekifaananyi kyekyo ekya Gerard Kiweewa mu ddwaliro essaawa zino gyali embeera kale si yembi eri awo ate si ennungi ennyo eri ndowooza olengera okugulu kwakosebbwako naye nga omuvuzi wa mmotoka kika kya Primo ye yakwatiddwa dda poliisi abasinga ku social media beebuuza Gerard Kiweewa abeera atya nga talina mmotoka ng'akozesa boda emmotoka ayinza okuba ng'agirina naye nga kiyinza okuba ndowooza oba yabadde atamidde n'asalawo kukozesa boda abasinga beebuuza legend ono nobeera ng'olinnya boda anti nga bamanyi Uganda ba social media ndowooza balansede okubanga bakola ki balansede okubanga bamuyisaamu eggaali bagamba kiba kiswaza nnyo kubanga omusajja gwena legend bamuyise legendary abasinga bamuyise legendary abalala bamuyise legend okubanga okyalinnya boda okozesa okada Abanigeria bagiyita okada naye nga munange embeera simbi essaawa zino mu ddwaliro gyakomibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Gerard Kiweewa yafunye accident ku luguudo lwa Bombo Makerere Kavule ku Bombo Road ebitundu bya Makerere Kavule era nga omusajja yabadde avuga emmotoka ekika kya Primo yakwatiddwa dda poliisi yabadde agezaako sebo kubanga adduka abadde sebageza kubanga adduka emisinde omusajja amukonye kyayimirira kuyimirira wadde nti oba akole ki alabe ki ekituuse ku muntu gwakozeko accident oba gwakozeko akabenje yageza kwagala ate kudduka misinde ababoda nga mbabanyina mwete kwe bakola ki tebaagala nnyo bantu bwe batyo ne bamufuutula okakana nga akwatiddwa era nali ku poliisi y'ensangi
bakyagenda maaso n'okuba nga kola ki bakyagenda maaso n'okuba nga batambuza embeera eno ebirenge etambula bulungi kirya naye nga Gerard Kiweewa ali mu ddwaliro essaawa zino wenjogera nga bw'olingirawo bali mu kuba nga batereza okugulu kubanga kubadde kwakoze ki kubadde kwakosebwa eggumba munda muli munda yabadde yakosebwamuko olw'ensonga nti piki yabadde edduka sipiidi ate nga n'emmotoka edduka sipiidi kwegamba emmotoka yabakubye n'ebayiwa piki nageza kukolaki nageza kwagala okolaki nageza kwagala okuba nga adduka n'ensonga nti Gerard Kiweewa yabadde yolwedde ng'awunze nga takyamanyi biri ku nsi agenza okuddamu okuba nga ategeera ng'ali mu ddwaliro ow'emmotoka yakwatibwa emmotoka yabadde kika kya Primo era ng'eri ku poliisi y'ensangi kw'ossa n'oyo omuvuzi waayo eyabadde agivuga eyabadde avuga endiima Mubali nnyo kubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kadi ne bagita Faadi TV uki mbane updates ezina value mbana amawulire agaba gatambula okutula eggwanga Uganda mbagamba nti stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyomulembe mwena mbeebaza mbagamba nti mwebali nnyo mwebali ddala okubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kadi mwamusabire mukulu Kiweewa asobole okubanga asooka asobole okubanga awona sigala ng'ogyekumiddeko updates simba nazo mube bulungi mweraba